Bobi Wine yagenze Croatia na meetinga abantu ba mirundi ebiri aba Belgium n'aba Russia. Ngenda kwogera ku nsonga y'aba Russia ey'aba Belgium jakudda. Ekyamututte naddala mu nsinkanene y'aba Russia ayagala bamuwe protection during the campaign. Number 2, ayagala bamuwe protection of the ballot paper and declaration forms. Then number 3, ayagala bamuwe protection during his presidency 2026 to 31. Bobi Wine akiriza nti he will score the margin of 70% mukana akalulu agenda kawangulira mu bitundu 7 ku buli 100. Now, obuzibu bw'abadde nabwo ye security apparatus. Kati, to achieve that, Ibrahim Traore yagamba Bobi Wine, oyina okugenda Russia, that is where the true power and the true political energy is. So Bobi Wine, bwe bamukolera links, aba Russia bakkirizganyiza nti basinkane e Croatia. Now, ekintu kye neebuuza ku Bobi Wine, will you meet the demands of the Russians? Kubanga Putin tagenda kuwa protection, tagenda kuwa ebyo byonna on a free basis. Akuwe protection mu campaign and ballot, ademu aku modernizing the military, the UPDF and military attire. Ademu akuwe protection in your presidency. Otekwa kubaako byo sacrificinga. Ate kyemanyi mwandibaamu diiru yaba Uruga. Abo baganda ba Putin oba mikwano gya Putin abamukolera business nga Abramovich. Abo bwe batyo. Olina okubanga oli redde okumeetinga demands. Ate kyemba manyika aba basajja, they always need oil and mining. Kati Bobi Wine onokkiriza aba Russia bajje ba mining wano amafuta gaffe ag'ehoima baga refining in Russia. Kuba nawe kyenkumanyiiko toli mwangu era nawe oyinza oteekawo demand nti amafuta muga refining in Uganda, akatale kaago kabeere Uganda, bana Uganda bagafunemu. Kyesimanyi, will you negotiate on the better part of Russia or you will negotiate on the better part of Uganda? Wabula kabulaza eno move Bobi Wine bw'onooba ogibaludde bulungi nga bwe mpulira sofa, bw'onooba okikoze kiriya, wallahi 2026 waliwo awagenda okubeera emiranga. Kubanga oredde n'omutabani Putin yamugaana. Kyova olaba tetukyayina wano PLU. Putin yagamba awo nedda, nze awulgo n'omuntu abantu gwe bawadde, omuntu abantu gwe baagala, gwe ngenda okurwaninga naye. Era kati waliwo bano aba PLU abagenda okujja wewe. Naye bw'oba oli wa PLU, mukimanyi nti pulezidenti wammwe yagenda e Russia. Muveeyo n'ekifaananyi eki nga kiri authentic nga si Photoshop, nga pulezidenti wammwe atudde ne Vladimir Putin. Olaba ne Museveni mwennyini on a personal basis. Tibu Haburwa tayina kifaananyi ekya any meeting and any discussion gye yali akoze nani ne Vladimir Putin. Naye kati akasajja akagenda kifuna. And by the way, Bobi Wine has been voted the 5th most influential African on the African continent. Akasajja kakyatutwalamu. Yes. Ye story ya leero. Kyagulanyi tufuge. Ogenda tukulembere. Fe twasalawo abakazi twafuna taata. Ebyaddala. Eggwanga lyete lina taata. Kazi nzo kugamba. His Excellency Bakyagulanyi Ssentamu. Ye musajja ayitawo. Mukazi onagwa naye mulavu bebi no mugabe bebi nange wendi. Notakwatibwa bbuba. Abanono. Nota tuwaye lulamu
akulembera ate gonyumya abasajja n'abakyala leka naawe oli ebyaffe byonna twabimuwa bwenyimuka neŋŋenda ekiro nenoonya dyarafomu nga njala dyarafomu ya Kyagulanyi gijjeyo gyeri ku ssaawa 6 ogw'ekiro mba mpaddeyo obulamu bwange mba sifudde ku baana mba sifudde ku ki mba ndi omununuzi ebyo muli mu byamuzannyo twawaayo obulamu oleeta mu kyaba kyaba nkugambye gwe kwata bukwasifu bulamu bwe twawaayo tolaba abaana be babasibye bakireewo bawaayo buki n'okwava ovina ogamba musabba agende oba owaddeyo ki tomanyi nti bano ali mu akatengo ne bw'oba ogambye bugambi ne bweba entebe ogambye bugambi n'ogisongako olugalo balukima ne balusalako tobirabangako kati kyenkugambidde nti ffe oli tumuddiza twananya nekyetumuwa kyatubula okimanyi edda oluwalo batwalangayo emmere ne batwalayo ku lino twetwalayo ffe biwalo era biri bewagamba nti bebi sigoaga ti bebi kukima yambala mukwano twayambala dda ate nkulaba wawomye nadda twayambala dda gwe wagenda otukonga webagambira nti mu struggle twagala bakyala fe abakyala bennyini twasalawo tweweeyo atutaase ye ataasa ffe kugambe kabembereza era neyeekyanga ntabiriimu oyinza olaba bwe tuzirika tuddawa ate tuba tugenda kuddawa tuba tusiraanyi yalipodi yabigaana ne bwagamba bugambi nti newulira bubi ku ballot paper sigenda beerako kati tolaba nti wallahi abakazi twekalakaasa wallahi mwami Kyagulanyi Ssentamu n'akeera ku makya n'agamba nti munnange mpulira seewulira bulungi era kwe tusibidde olukubo oli kuki kuba nze kyemanyi obulungi n'akeera bukezi nayogera bw'atera nti abantu bakutuka puleesa olaba emirambo egigwa ku kkubo abasigama ttatuyiye nkugambye yafuuka ffe takyayinza kivaamu kakiki kyetwagenda mu ayagala ki buli kyayagala kyonna ye ffe kyetumwagalako gwebeera ku baluti ebisigadde abitulekere nkugambye kitukakatako mulimu gwaffe yatuyamba kati gwe gamba bugambira akeera ku makya ne bagamba ti mwami Kyagulanyi yabadde ali mu nnyumba ye ng'agenda okunominatinga ne bamusalako kiggwa ku olwo tewali ewaawo kuwoza awo nyini awo nkugambye tokyayinza mukwatako bwadde bwoti kale n'omukwatako gwe wennyini awo wennyini wookoma awo wennyini anti laba mwe kyemutamanyi ono si munnabyabufuzi inedda ono mununuzi ayamba ffe bw'atabeerawo mununuzi waffe atuyamba kati omuntu bw'aba akuyambye is volunteering okugjawo lugimu ya myaka amaka ekitali kyangu mukwano